Bino bibadde kireka baddereeva n'abakola egyekuusa ku takisi bwe basisinkanye omubaka w'abakozi okusobola okugonjoola enkaayana eziriwo ku paaka empya bo gye bagamba nti eriwo kubakamula. Enkaayana ku paaka kyerina okukozesebwa takisi ekireka zaaviira ku kuba abazikoleramu ku siteegi Namugongo ssaako n'ey'Embale. Bwebanga paaka ya muntu ayina okujja ategeregana ne bannannyini paaka eno. Obusuubu bunnumo kamala abasajja bo batujoogereza. Kino kyajja oluvannyuma lw'okutondebwa kwa paaka empya mu nkere abatakisi gye bawakanya. Natusindikira busindikizi majje gajja wano gatukubira wano. Lwaki tajja wano ku ground? Abasajja bano abatugobawo wano tebatuwadde kuwondingi yonna. Kati bano basisinkanye omubaka w'abakozi Margaret Nambiro n'akulira ekitongole kigatta abagobererwa mu ggwanga ki National Union of Drivers, Cyclists and Ride Workers ng'ekigendo kye kulaba abakozi bano tebatulugunyizibwa basomeseddwa ku ddembe lyabwe mulina okukolera mu mbeera ennungi. Sigadde waka kubanga mugenze kusaba mwagala kuwummulako ne balonda abakulembeze abapya kugamba ebintu bingi ebigenze nga bitusoomooza ebiraga nti waliwo ekitali kituufu ekitagenda bulungi. Bino bizibu abatakisi nga balumiza abakulembeze okuddira paaka ne bagiteeka mu kifo wali amasannyalaze ag'amaanyi kye bagamba nti kya bulabe. Twabagambye nti omuntu yenna nga Kiramani bwagambye ng'onoomugoba awantu osooka n'omuwa notisi. Ekyokubiri abamu muli ba takisi abalala bafumba mmere abalala bafumba chipusi, so abantu bano nabo bainvolvinge. Nga bateeka olukiiko bawandikira RDC tawunikira akawekira ssaako n'embi yakuba nti wali alabiseeko. Wanga sawa ya lero bwojja n'oyogerera meeya ng'alondebwa kufa abantu. Bagamba nti meeya alema okubanyonnyola engeri entuufu paaka gyetundibwa n'engeri gye bagenda okufunamu. Olaba kitegeera nga lw'invesita yasaba akole paaka Ssentebe wa Lositto ekireka Nsubuga Sekataba atandise okugera ku kibali bamutabukidde nga bamulumiriza okuwuliriza abakulembeze batasobodde kubaawo. Ati jana mbagambe fe obuzibu etusanga ono kwedda buli waleka ensonga gyatuusa nga tebamukkiriza kugera okutuusa banne bwe bamusabye atuule. Oluvannyuma lw'olukiiko twogedde okutamyuka ssentebe wa siteegi y'Embale Laban Namasiko n'ategeeza nga bakooye okutulugunyizibwa. Kakati ffe ngaffe abadde mirimu gyaffe netubanga buli kaseera tufuna okutiisibwa abapaaka bajja era mulinde ennaku z'omwezi bajja okusinkana abaana aba union. Ne ssentebe Nsubuga alambuludde ku nsonga ezibadde zimulemeseza okugenda n'agamba nti bagenda kuddamu kukkiriza abatakisi okubibwa. Oba kye balaba ekitali kituufu njagala mbasuubize abambale stage nti Mbale stage teri agenda gikwatako. Ate Anington Kiwanuka nga ssentebe omukago gubagatta abaseera abakola emirimu egyekuusa ku bidduka baddukirenga mu bibiina mwe beegattira kibayamba okulwanyisa okutyoboola eddembe lyabwe. Ebitongole ebiba bivunaanyizibwa bye biba bivaayo okuwanga abantu olukusa okugamba nti nno mugende mu kifo kino. Nyombi Kenneth yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV. Ate waliwo bamulekwa e Mayuge abaagala okuyambibwa nga balumiriza ofiisi y'omumyuka wa RDC okwenyigira mu kubabbako ettaka lyabwe. Kyokka omumyuka wa RDC ayogerwako Emi Mitala agamba nti abo balina obuzibu. Bamulekwa ba Boniface Nfugambi ku kyalo Luwanula mu Gombola y'Emanyiro mu district y'e Mayuge balumiriza ofiisi ya myuka omubaka wa gavumenti Emi Mitala okwenyigira mu kubba ettaka lyabwe oluvannyuma lw'okwekubana n'abamu ku bamulekwa. Buli alowooza nti wagula ettaka ku kibanda kino tuliko kusaba oveeyo ng'ebintu bikaali kwonooneka. Mulimu mukaire waife Emerida Francis Nfugambi nga yekobaana ni bato baife Mufumbiro Joseph we muganda waife Tibagalika Bena mwani naife Babiri Veronica mwani naife. Bano nga bakulembeddwa mu John Paul Lwasa nabo nga bamulekwa bagamba nti Emi Mitala yeekobana n'abamu ku bamulekwa ne bayita mama waabwe kulitalaba ne batunda ettaka lyabwe. Kyana kwino nti ebije bibaawo mu mwaka guno bitulina miiza okubona nti waliwo abantu bana kigwanizi abageziza ku kukozesa embeera ya mukaire waife omulwaire okubona nti baidavo
okwebisanga ensegedi ly'ebifiire okubona nti banaga obusika bwaife. Twagezaako okuteesa okusooka baloba batukoba atuleeta ebiwandiiko ebitulaga nti tuli baana ba Nfugambi. Walwasa agamba nti abantu bebogerako mulimu Stanley Bayole, ssentebe wa St. Mulumba Mayuge Town Council, Alamanzani Bukosi, ssentebe w'eggombolola y'Imanyiro, n'omulala ategerekese nga Kanaabi, ono nga wa byakwerinda Mayuge Town Council. Twajja ku office ya president wane Mayuge, ayo office ya president tuyambye, ate instead office ya president yenigire mu kuyiba n'okunaga ettaka lyaife. Tala bwatuukiridwa ategeeza nti tamanyi bamulekwa bano kye baagala kubanga bo bennyini be bamuyingiza mu nsonga zaabwe. Bankubira amasimu agateeka wansi wa 15 and he told me falsehoods nti Bayole is selling their land. And I said, how can Bayole go to another village and sell land that is not his? So I was forced to drive to go and see what had happened. I found the transaction had already been done, but Bayole had just escorted omuguzi. Balaki yawaiswa ngono ye ssentebe w'ekyalo kino agamba nti waliwo baddiira abamu abakozesa nnamwandu ensobi nasayininga ku mpapula ezatunda ettaka ly'abaana. Tulina baddiira abava mu tawuni e Mayuge baidde okwidde okuubisa omukaire wanerwanula baidde baleeta abantu okudiringa ettaka lino ate ettaka lino ly'abaana. Bena tebagaliko ngono y'omu ku bamulekwa balumiriza okwekobana ne batunda ettaka lyabwe asabye baganda be batuule bakkaanye. Eitaka eryo eryogerwako ya maama. Nze kyendi kusaba bakulu bange niba alinaze baganda bange bonabona tulire walanga family kuba essaawa eno mami atwetaaga. Ye Nnamwandu alemereddwa okubako kyannyonnyola ku nsonga zino. David Kibuuka yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 ate oba olunaku luno olwaleero gano ge gataliiko mu ntuntungaga byamizannyo ayenze Mpagi Farid nga tutandikiddeko ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda